supermarkets. Mwebale nnyo abateekamu ssente obulango bw'owulira obusemba bwe basponsa baffe ab'olugambo mwebale nnyo banne temujjanga okwo naye nga Celebrity Friday tulina serebu waffe nga tetunnamutuukako Alien Skin eggulo baamutadde ne Julius mu namba 5 we mu bintu bya gaali tulage ku byabadde ku kooti awo bantu babaddewo byonna kwegamba mukulu tulage ku byabadde awo ku kooti part of the gaali kitundu ky'eggaali ekyabadde awo katulage ku Alien ng'atuuka ku kooti n'obubonero baabukubye nategedde butegeezi nti Alien Skin mukatuliki era awo atuuka ku kooti mwabirabye naye kati tugenda kunnyonnyola n'omugenyi waffe wano ye ono gwe tuli naye mu studio mita Saabagaali Saabagaali byonna gaali gwadde omusango ensambya ng'avunaanibwa ebyabasawo era wabaddewo n'omusango ku woteri ya Lunambiru ekyandi Makindye nti yatwala essimu y'omuntu n'essente ebyo byawedde kati engeri gye byaweddemu ag'enkuubo gaŋŋambye nti omu ku baakubwa yaweereddwa obukadde 3 ekyo ne kiggwa kati ababiri bano abaakubwa mubategeera ndowooza obukadde 3.5 buli omu era essente za bbeero nazo zabaddewo miliyoni 1 buli omu nga zabuliwo ezo zo nalabire ddala nga baziweereza nga Mama Fiina yaziweereza neziri era nti Ham ne Mama Fiina be bamu ku baakoze omulimu ogwo kubiddeko ku Mama Fiina simu nga teriiko ku makyagano naye nga njala mubuuza nti nga nyabye njala obuuza omuntu byali badde ayagala okumanya in defense of the people's right to know kakati katulabe ku byabadde ku kooti bwe tumala baliwo ababadde babyogerako waliwo omuntu omwansobedde yawolereza Haji oli atunkane Hajati Naalu era y'omu nabadde South Africa ono mwami Don Chris nanga nti y'omu agenda muwolereza nga zze y'omu yawoleza Alien Skin nakangubi Jennifer full figure oba omulimu gw'omutuufu kale kagamba bannaye baba looya oba kiki simanyi naye katulabe South Africa ebaferera Sky Pinzo Don Chris mukabya mwebaza Don Chris y'omu ku bayimiddewo ne Alien abantu bangi babadde babuza t-shirt ne ku aja abantu babatukuba propaganda bagamba mutwakuyisa t-shirt tufune sente Don Chris yatuwa 1 million tukube t-shirt ate nga naye eri bamubye South Africa bamubye obukadde 10 bamubye obukadde 10 namba ne mmotoka ye mukabya Junior mukyala we emmotoka ze nyana yetu bakibomba babirimu bakibomba bajja kusobola okulwana kibomba safiki era mukomera bamubyeyo naye yangambye nti Uganda gwogenda omuwolereza nsina buzibu okulangani ekituufu ndi mwabuzi wa president that is one ate manyi kyenkola ino otugambye wali ogenze ng'ofudde wadde otya mwani mumbulizaayo oyo mwana Alien Skin nze oyo mu ku basajja abangumya nankubira akasimu nangamba naye gunze okimanyi bano abasajja bakuyikiriza buyikiriza naye bagobye ennyimba zo ku TV bagobye ennyimba zo ku radio nangamba sooka ojje ku ground tulwane nenva ebungereza nenkomawo ku ground erubulasho za Serena netandika okukoleza ki kati musajja wange tasobola kuba mu buzibu nembeerayo neneebaka bwe kiba bwe kityo omusajja yeyassaamu gaasi nemulaba nga social media ewambye kati kikyemuzaako ekituzaako endongo egenda kuvuga okuva wano paka January 25 Christmas tuli kalenda na Alien Skin endongo egenda otegede banyenyeze mwaka gulu kanoke buno siwe bayita obuzina obw'ekirogo alosani ogamiti omupambudeyo mata obuzina bwakirogo bwakigwani Kenya media bangani ekituufu mukabira Kwango ni Haji gwasazisa swala nzaba kubiza kwa save empisa nebyampitako nga nagomba yakola biti byampitako leka kati byajja bubi ngenda kutuza meeting mbagambe tubere nnyo Alien embeera y'ebweru agirabye embeera y'omunda agirabye naffe tugenda mu bulire yawa ey'omunda bwe badde nti obweru waliyo abatamwagala akoze atya okubeera nga abasembeza bamwagale lwaki tumuleese wano eggaali ensonga z'eggaali gulo twakoze ku gaali eggaali y'abayimbi gaali z'abaserebu ono yali ku gaali waliwo ku gaali yaani ya Bobby Wine mu kibiina ki Firebase Crew
otyo kati oli mutuufu kukunyonyola ku ggaali ye yayimba oluyimba olwo lwolabye ne Bobby mwoli mwendi ayagala mulaasi baluyita batya baluyita ayagala mulaasi olulala lolulwa waliwo oyambuka ng'okkirira mwene right soko tulageko omuntu annyonnyola ebyeggaali ng'omutegedde nti yoyo mu Firebase mu budde buli verses Gagamera Badman kabaya alongside right sigriba ngoyambuka bwengamba twambuke nawe ngoyambuka bwengamba tukirire ngokirira bwengamba tinkwatako nkwatako banange mwana gwe banange nkwata mpola mwana gwe nzonamenya ngoyambuka bwengamba twambuke nawe ngoyambuka bwengamba tukirire ngokirira bwengamba tinkwatako nkwatako banange mwana gwe banange nkwata mpola mwana gwe nzonamenya abanyumirwa emiziki temusetuka mumpoka mbanyumiza kabozi n'emiziki nga bwe tuzina yenze original kabaya gwowulira nze sisiba zikweya nebimama numbisa kubanze numbisa confidence abalala bayina weakness mukidongo tebakala wamagwezi n'omuziki nga bwe weeyagala oyambuka bwengamba twambuke nawe ngoyambuka bwengamba tukirire ng'okkirira bwengamba tinkwatako ng'onkwatako banange mwana gwe banange nkwata mpola mwana gwe nzonamenya ngoyambuka bwengamba twambuke nawe ngoyambuka bwengamba tukirire ng'okkirira bwengamba tinkwatako ng'onkwatako banange mwana gwe banange nkwata mpola mwana gwe nzonamenya oluwulira omuziki sirindabiddenze ntambuza nabigere sagala kumanya mukulu wanjise wababuuziza batulaba bannayuganda nababuuzizaako abantu abalabukedde bamuyita kabaya nkwewunyiza nti oli muwanvu nnyo boyi nze ndi kaali onsigala obuwanvu naze ndi muwanvu gwereka n'okuleka naawe tonda njagala kuleka n'ofono ali gwe ate nkyawanvu olowooza nakoma twaliza muli naawe oba nviiri ezekirasita ndi muwanvu oredde yenyonyola abalowooza nti enviiri zibamu temuzinaaba enviiri zino tuzinaaba gwe owulidde empunyabuli kiba kitegeeza anti bagambe bano bannayuganda abalowooza nti okuba n'enviiri butategeera ti okuba n'enviiri kitegeeza okuba nti tonaaba ekyo mukijja mu birowoozo byammwe abalaasi ate tutegeera nnyo kati omukulu ono babeggaye nti tumuleese kozi yali mu ggaali ekiriwo kya ggaali yakwasiza Alienskin emisango abamu mu kkooti abambibwa nti yabakuba bagambye nti nze siramulaba nze nalaba abantu bankuba saakola ki teyabategeera kakati eggaali omulimu ggaali kyekikyo eggaali era kituufu ekintu omusango gwe yabaddeko gwabadde gwa ggaali eggaali omulimu gwayo eba nnoonyi ya ssente etya nti eggaali yakusamba bantu nakubajjako ssente then ekintu kino kyakyuka kati gambye Firebase yali Firebase kulu nga bakozesa kali akagambo kulu mwali okitegeera mu Firebase kati then eggaali kyajjanga nti waliwo eyatuyisizza obubi ne tugaa tuge tumuyiseemu eggaali kitegeeza tuba tugenda kusambasamba buli omu gwali naye okitegedde n'ebiriwo tubyonoone bweba mmotoka tugikube okitegedde tujaase bwekityo bwe kiri kitegeeza eggaali eba yabanoono mu lulimi lw'eggaali si mugiyita mutya juguli liba juguli eri juguli kati ng'eggaali enaatwala essimu egamba etya agagwe andabeera ali boye juguli liiryo likabeyo genda okikabeyo ekijuguli kiikyo lwaki otunulaba otyo ate ntunula ntya gwolaba ntunula ntya seeguye kasita abalabi bategedde bwe bayite omulabi bwowulira ejjuguli omanya nti obudde buzze bingi nnyo bye mutategeera mmwe abatamanyi lulimi lwaffe oli ajja kugamba kaako kali bbala gwe akali ebbala okamanyi ebbala limanyi ekkubo ebbala omanyi ekkubo kati ensawo ye ey'omu maaso eyo eba bbala so abantu bakitegeere nti bekyo nga tetunagenda nawala sooka onnyonnyole nti eggaali mbi soko bulira abavubuka batulaba nti byonna eggaali mbi kubanga ekituufu kyonze nzize mbuulira abaana ba ghetto kubanga obulamu bwe bayitamu nange bwe nzize mpitamu bwe nkuliddemu nze nabeerako wano ku Nassaload mu Kajambula wabaddewo ghetto mbadde myaka nga 14 bwe ntyo okitegedde naye era nga tulina bye tukola kiri kyegambye nti bwe muba wamu eggaali musobola okuggyako omukyala ekintu kye
n'ateerwanako era nammwe mufuneyo be munyigiriza saizi yammwe bitandika nga muli bato ne kigenda nga kikula ne bufuukira ddala obubbi obw'amaanyi ate abava mu ggaali eno bigenda okuggwa nga bamenya kiro batambula basatu bana bavudde mbyeggaali kusamba abantu ku kkubo kati ne bagaa tugende tubalumbe mu nju. Omuyimbi aba abatuma kakati omuyimbi obuzibu bw'ayina aleeta abantu bano jjukira mu ggeto nti ono apiikinze ffe gwe tufata okitegedde yaba owakabi waffe ategerekese yoyo waffe yagenda otulabisaayo naffe batulabe kitegeeza tulina omubeera kumpi then mu kujja bano abazze okumpi mujjiramu naye bali abakyatwala tugenda kumulamu kikomeo nga tetunawumula ddamu ogambe abantu n'abavubuka abakulaba abakugoberera goli pulezidenti waawa mu geto. Nze pulezidenti wa geto omutuufu oyo simanyi oba ali kweroseeye nankinga simanyi nze mpuliramu siwulirayo n'alimuyita kale baddemu bagambye nti ebyeggaali bibi okusika obusibu bw'abantu n'obusawo bibi bategere kuba gwe bakugoberera bakimanyi ne bwoba tobagambye nedda yogera bo bakimanyi naye kakati njagala mbagambe kankiddemu kuba sikyogedde lumu kankiddemu nkibagambe wamma baboyi okutwala amajuguli g'abafala mwe be muyita bafala si bafala nabo bagezi ndowooza mwakirabye gwe twadde tulabanga fala yatuusizza owakabi emida okitegedde emida kyeki mida libakomera tolaba tetukwatagana naawe nga luwagiddwa nakkirizo emisuwa kalyoza obwongo kabutukuza kafune mu maduuka wonna ne supermarkets. Tukomyewo twabadde tuwumuddemu tukyalina omugenyi waffe Kabaya ono mu ggaali yali saabagaali twakomye wali ng'obuulirira abaana ba ghetto okutwala ejjuguli z'abafala si kituufu tulina amannya ge tuba tubayita naye mmwe temubuuka era biva mu ghetto ffe tubitonda ne tugamba enjama ffe nga tumanya obwo obusajja okitegedde ffe ne tugamba endansi eyo eba nsawo ya mami endansi ya mami eyo mulimu ebijuguli era olulimi lwawukana naye eggaali yo mbi kubanga bangi basibiddwa ndabye abaana abamu nga babasalira emyaka mingi bwe muba bangi waliwo ebikolobero bye mukola nti musangayo oli eyerwanako ng'ayinamu ku maanyi ate jjukira mmwe muli bangi kati mumukuba okumwetaasa kiviiriddeko bangi okuttibwa kyova olaba ŋŋamba abaana abo nti naye oluusi neeseeguya ne bwe tubagamba nti mukomye ebintu bino balina services ze beetaaga nga bo tusobola obimalawo tutya nga buli omu atutta obuvunaanyizibwa bwe okulaba nga abaana abo bakyusa obulamu waliwo bye sijja kgenda nnyo kati mukimanyi obeera mu kisenyi mbeera mu kisenyi oli ddala ddala ekibondo kyo najjako olumu mu kisenyi n'ensanga eggaali yo nga nnene tewandabanga ndayira bajja bantu bange banzikiririza muze okunzijayo era amasasi gavuga tomala gatwala butwazinga atwala okitegedde naye kisinziira endowooza yange kati ate yawukana mumpita n'enzija okitegedde naye lulinga sijja Bobi Wine we yagambira tiwatyanga nzize ne Kabaya ne mumala ne mutugobera ebweru kitegeeza nali sifiitingayo weyayinira muluyimba luli ng'ayimba ne pasito babugeme n'agamba watya bwe zijja ne Kabaya n'alize mu kkanisa naye ntyayo ebisidi kati watyanga nzize ne Kabaya okitegedde nga naye yandaba wadde naye mubanda naye yandaba aga naye ono olwadde naye twamwataakingangamu nga tonamwegattako nga ne tumulaba tugana nekyaliyo yavimba naye ngaera nga bw'omanyi yakusinza aba yakusinza ate neeyo tekiniki y'eggaali olumu abayimbi bagikozesa okutiisa bali abalala babe nga bayigatta ku bano okitegedde ganga y'abali nti bw'oba otyaliye ne sikiini nga muli mu kageta akatonotono eyo nga naawe ogoba kiri olina kujja weegatte ku aliyeni okitegedde osobola osavaivinga nti onoyo alina abaana abangi abasobola okujja mu bizibu otugambyeko wali nti nakusanga mu kisenyi gambye wafuuwa akawa oba akakola otya bonna ne bajja
nyinza okuba ntudde awo naye nga gwe eri gyova mu koona eri yonna gy'oyise nze mba nfuna connection era baŋŋamba waliwo abajja kati wembuuliza abaana ba ghetto gw'ogambye tuyinza kukola batya okubajja mu mbeera ezo ez'okutwala jjuguli z'abantu okuggyawo embeera eyo kati ng'alien skin bw'abadde abalina nawulira nga basazeewo ne bagamba alien skin akoze omulimu gw'amaanyi mu baana bano nti abasembezza ne bwe tutuuka mu baana ba fangoni abo tuyinza okusanga yayina professono yonna kubanga bw'aba amaze emyaka 2 kosi ezimu zisomebwa emyezi 6 ku 3 kyekinfuula ow'enjawulo nti neganze pulezidenti nti kati abaana otegeeza nti tugambe nti goyina ekikoosi alien ayina amajege naye nti abatasomyeko babasomese kati kyekino nti bwemba mbalina gavumenti yali yanguye nejja nesinkana ono ayina gurupu eyo nabuuza tubakolere ki then gwe liida waabwe olina okuba nga okitegeera tojja kugamba batugulire booda nze booda sijja gitwala nti ejja kuyamba abaana ba ghetto yo bamukuba n'afa wadde naye munoonyi waliwo ebintu kale nalabako wano nga bagaba bawe ebyuma by'amanda babawe eki ne nange nina ensonga zange nga nze kusigiriza amanda ebyo byonna baba bawadde genda kulyamu ffe tetwagala busigiri tetwagala kyuma ky'amanda okitegeera kyetwagala profession okubasomesa nti singa gavumenti efuna ekifo negamba abeekatwe abe mu kisenyi mwegatte n'abeekatwe abeekalirwe ne baga ekifo kino bakanikirawo essomero bakanikirawo byonna nga babikola awo mu kifo then ne tulondamu ne tugamba bano abakyusekyusemu nga n'emirimu tulaba focusinze mwe mutandika okusula wano then tulabe maintenance eyo mazima kiganye waliwo gavumenti ebawa entandikwa mu ghetto ero balaba bajja kamonca bajja kisenyi bajjayo ne babawa entandikwa togirabangako entandikwa evaawa tonjogeza birala entandikwa sigirabanko nze ndi mukuga wabeeyo omwagamba nti ffe batuwayo sente bweziti twetandikireo n'entandikwa yennyini sente bazibawa nga tebalina kye bamanyi tojja kuddira muntu abadde agenda akwata abantu mu nsawo okitegeera agenda abakebera bbala zaabwe anoonyamu okitegedde omuleete buleesi omugae tukuwadde 5,000 genda okole abafunye ezakulya kati ng'osiibula sooka oddemu first of all jjukize abakugoberera nti eggaali nkyamu okutwala wagiyise eki embijuguli by'abantu kakati kambagambe mulekeraawo abaana ba ghetto mulekeraawo okubanga mulowooza bano betuyita bafala nti bafala tumanyi obatuuma mbu madaawa biki okitegeera bano si madaawa wabula kye mulina okumanya nti okutwala ebintu by'abantu kibi naye ate olumu seguya waliwo lwenkyuka ne ŋŋamba ekituufu nga ndaba balina ate okutwala oyagala waliwo kati teziriiwo bikyuseemu ate mwetaaga skills omwana abenga alina kyakola ki kuba ghetto erimu talent nyonyola ku talent eziri mu ghetto ate bw'ogamba ku talent bali bazibu nnyo oyagala kukubira ati olabike nga seguyo oba nga kabaaya okusiiga ekifaananyi newempoera wennyini waliwo omwana bamuyita kalimu akuba ekifaananyi naawe n'ogamba waw neneezigula langi ayinza okuba nga tazirina talenti endala bakuba endongo era bw'otunuulira bandi eziri wano mu ggwanga abakuba ebintu ebyo bava mu ziggeto teri mwana wa mugagga okuba ndongo eyo teri akuba bikonde ng'avudde mu famire ngagga Bobi Wine superstar ba ghetto gye bali skills omukulu ono omukuba bakulembera president omukuba president ba ghetto baliyo bangi kale ababuulidde tujjemu bye tujjemu kyekyo basibulire ddala nti ngenze era ntemi kyogera kalebule ntemi enze ate kati stories seguya
muganda ngenda gyosinzira okutulaba olunaku olwaleero ekintu kitusizzaamu katini nnyo tugenzeeko mu baganda baffe aba band era band gye nnina olunaku olwaleero y'emu ku band eziri upcoming promising aggressive ate ng'ejjudde abantu abali talented nze Musa Semwanga ku makya g'olunaku olwaleero tulinawo ono Isaac oli Solomon mumanyi nnyo ono ye Josh Guy abadde ku keyboard ne Josh mumanyi nono mumanyi mwina gye mwatoloka tugenda binyumyako ndooza ntuule wano Jona kantuule wano balina gye baava sikyabalabayo by the way ntandike nani Isaac Solomon Isaac kale Isaac oli otona kolwale nange ndi bulungi band budget the unnamed unnamed kitegeeza teyina linnya yes normally we chose that because we want people to come up with their different names and we hear what people think when they listen to us mainly. Yakozesa nnyo n'Oluganda ssebo. So twalonda the unnamed kubanga tukuba music w'enjawulo ate nga twagala crowd yaffe etuyise amanya ge baagala so that tutuulire nabo bwe balowooza oli Mukongo ndi Mukongo soko wabuzeeko mu Lukongo bonjour ça va kati ova otya Congo kujja Uganda I relocated what had happened nothing really I just decided nensija Uganda and okutuka wano nemu you guys nemunjagala and up to here where I am muva mutya wankitandike ntyo oba izittu ali okubuuza ekyabajje mu eri bandi otandika eno formally obadde oplayingira Janzi band kyekyatuusewo I was in Janzi band and we were in love with the band until when it happened and we had to separate nga bw'obimanyi mulimu gwawedde eri so tetusobola tuula nga tetukoze sente kubanga tulina okulabirira family badde ekola nnyo sente kubanga brand yaffe just kati tulina business gye tubadde tukola online mainly bagiyita semi live actually we once twakola interviews I think mu February awo nga tugilauncinga twakola Rwandan mashup ne tukola Ugandan mashup actually eya Ugandan mashup twagipostinga ku page ya Janzi so bwe twakola Rwandan mashup ne tugiteeka ku page yaffe so normally it's any gundi semi live atenga wano tubireeta bulesi abantu baffe tebanabitegeera nnyo so that's how we ended up when we twava mu Janzi netutandika netugamba munange tetusobola tuula ngenda kukomawo solo kiri kitya gyendisepo naye olinayo oluyimba nga lulwo nyingi oluyimba naye nze okusingira ddala because abayimbi bamanyani ayimba ennyimba zaabwe bamanyi anyway ekituufu kiri nti nze nina ennyimba zange abantu bandabanga nkola emirimu gya band but nkola nnyo I'm a full-time musician era nina muziki wange but abasinga okundaba bandaba nnyo mu bintu bya production ku makwaya biki because gyembeera nze ndi muweereza wa Katonda so ogeze n'okugeja ekimu eky'ekkumi mukama mulungi so abantu kyobola tebamanyi nnyo kubanga nina muziki wange naye nga mbirina mpandiika oluusi mbeera mu choirs kati ne project emu gye tubaddeko kale lwakubanga kubaddeko abantu abalala be twainvitinze mikwano gyaffe because lunaku lwa Isaac twabaddeko abantu mikwano gyaffe ffe musicians muyinza obbira mugondi bali bewala nabaani naye ffe tusigala omwoyo gumu so kambuuze gojja kukiddamu bulungi abuzibu ki bwe mwafunye ne sewa mulimu n'omuzeeyi oli omulala Hakim
ne wabaawo n'oli omulala buzibu ki ate nga muzanyidde mwena for some time? Yeah, mu bandi kale because it's a company. Kale abantu batulaba nti it's a band but it's a company. Wabaawo enzikiriziganya zetuba twatuukako emyaka tukoledde mingi. Era wabaawo kyetuba tetukanye. Mukyala wa akyali manager wa Janzi Band? Mukyala wa Sewa iwe bali era one of the administrators. Mukyala wa baby solo yo tansanyusa asike. Nedda kale nze nganze I resigned because wabaddewo eri njogera zaffe ne mukulu Sewa, so twasazeewo ffe nga ffe tukole ekyaffe tukite because obudde bwebo tewali nti era ne bwomubuuza budde bwebo ekyobola waliwo abaliwo kati naffe tulina era bwabaawo mitendera and generations because it's a company era linnya lirina okugenda mu maaso ninaffe wabaawo ekyaffe nti okitegeera. So yensonga tewali nnyo kinene but mwe tuli mu business era abantu baffe bonna kale ababadde bambuuza ne ku page yange Kalungi Solomon babadde beebuuza nengera name because basooka kulaba Josh, Israel, Isaac and ne Lawrence. Yeah. So for them they already bachimanyi nti they are in their name, but for me I decided to join them because music alina okutambula. Okay. Waliwo mukyala gwe mwatandika naye gwe bayita Nisha akyali namu? Nisha takyali naffe. Yeah. Twakola production esooka then wali enkanya twayogeramu nga tetukwatagana bulungi netumugamba kati soke tu stepping it down kubanga alina mubimanyi olaba bwe twasooka ne tupostinga poster ya Rwandan mashup. It caused troubles on social media. Nga people are asking ate bichi bino chichi chino, so we had to first let Gundi Nesokane coming down. Yeah, so in that process we lost contact with Nisha cause Aline Joy because abada yagala okupushinga ekintu nga alina okukipushinga on the daily ate remember tetusobola beera nga tuli eno ate nga tupushinga kino, so twamugamba it is better the way this it is a idea that abantu tebanagitegeera nnyo, so let's not intervene with the brand because tubadde tukolera company ate nga gye twagala okitegeera, so nga we didn't want anything ekisoboleleeta some confusion mu company. Kati goyina kibangambe oyina kyoteeseteese? Oh yeah, anyway ndi mu preparing a concert yange esokera ddala mu Uganda. Mbadde wano myaka giweze ate Uganda kati efuse my home now. Yeah, my second home now. So nina Chivulu ku 8th December egenda vera Zambia sharing hall abatajimanyili opposite Arena Mall. Bambi mbadde basaba muje mutuwagire. VIP tickets goes for 100k, then tables for 5 people goes for 1 million, then ordinary for 20k. Okay. Yeah. Kale, ladies and gentlemen, bandi teina linnya, but for now bagiyita the unnamed. Kati go okusinzira engeri gye bakubyemu osobola batuuma Kawuta bandi, osobola batuuma Zinsanze bandi.
fata konji tupige bongi likafone mitenjira makade. Tubadde tukyagamba wano muganda nga tulaba tulina bandi empya mu town. Keyboard kye kimu ku bintu ebikulu ebibeera mu set ya live band. Era omwami ono agenda tubuulirako amannya ge yaani. Balamusiza abasebo ne bannyabo amanya gangenze Josh Mujuni. Keyboard eno okuba kikaaki zirimu ebika? Zirimu ebika naye kati eno keyboard zenji bypass nze nina byenkozesa wano ebirala bikozeseza wano eno. Ebiseera bisinga abantu abakuba keyboard ndaba ennaku zino bateekako bastroking nga neyeteekako ka producer kijja kiti? Kisinziira ku abamu ba producer abamu si ba producer. Nze kati wano wendi Mufuya Isaac ni music director. Kati mba directing a music tukoze tutya wano eno kuze tutya wano eno ne wano. Ruddako ne break no si break we batyo. Kintu kino kibaddemu for how long? Natandikira mu church. I think this I'm making now could be 20 years. 20 years down the road. Natandikira mu church. Nchali mu church sivanga mu church tesula kuva mu church. So kati embera yero naye nga byonna tubikolera lwa Mukama. Tudiza Mukama byatukoledde nebya kuba kati talent eno Mukama yabagituwadde. So awe tuli. Thank you very much. Tugendeko omusajja ono. Afaanana nga abasambi ba kapiira. Wali osambe kapiira? Back in the days. Okyali Congo, sorry. Nga nkyali mwana muto nnyo. Wani? Manya nedobozi bampita Israel Nkubehinda. What is your role in the band? I'm the drummer. Drummer ya kuba engoma? Kuba engoma, yes. How hard is it to kukuba ngoma? It's really hard because it needs concentration and it needs independence as well. What about energy? Energy? Of course, the drummer bayetaga energy kubanga, the band sits on the drummer. Yeah, Alinga is like the battery of a phone. Yeah. Thank you very much. Engeri gyayogera ennyo oluzungu saagala mulwako ebibadde bimbuzaawo ebyokuzzaako okitegeera wano jjona waliwo abakyala tetwagala tulowooze nti tulina empisa embi. You're not used to the camera. Temwagala dadi wamugambye toli wano sitamai Luganda. Dadi wamugambye toli wano. Dadi tebiriimu. What's wrong with the camera? Just What's wrong with the camera? Tubaveeko awo tudde kumala ono ye manager ayeka mukongo naye nga tuwindinga up njaga munkubireyo oluyimba lumu ine nyimba za Nigeria zotera okuyimba ne zituwa vibe wali ku Pier 1 ne kati tukyaddamu kukolabawo not so mwavudde wanti anti tuote tukyaddamu kubaawo kinasinziira kale munkubireyo oluyimba lumu nga tuwindinga up Jona then tuve wano muganda nga atulaba yona osinzira okutulaba tugende mu maaso. Okay, let's go guys. We go. Yourself go be a
Nyo babaita T unnamed. Banagi unnamed noza tebalina linnya unnamed tetulina linnya but the word T ekigambo T mu kimanyi bulungi kitegeeza the meaning of T is used specifically for ecclesiastical or literary language and by friends especially among themselves nga bwe beemanyi nti ekyo bwe kitu ecclesiastical kikwatagana ne ecclesia obimanyi Bible bwegamanya anti thy ebyo bwe bityo so bwe muvaawo nti abayimbi abato tetulina bwe tubayamba kitabu tubabaleetedde mubategedde oyabadde Musa Semwanga thank you so much kale katugende mpozi mukyogereko programu endala naye nga tuli mu budde bwe bayita Adventus obw'amatuuka gwa Mukama waffe Yesu Kristo kitegeeza twebeereremu tuleke gwa mu mbi za accident n'ebirala